Closet factory yasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Amas Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amas Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 5 B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Lazima yakajira mbiro kukula. Wale wa kuhusu kusomesa kwanga.
mutima mututire solo lwokwagala okufuna abayingiza kuyita n'okivuga ate omukono waje tinakutumya emutwale ku muziki gyasale akofuna uzo atula wa famisi atasala atya Allah n'asimba ekushaliya kuliko ebyo byamengulube abisatekisate naddala abafuzi muyingirize mutwalanga ekyamakulu naye saavisi mukise n'emitto abantu bemuvuga babuuka n'ebisako mitto gikaddiwa ebyuma n'ebyetaaya na buli agetulako afumitibwa akabina oba mulekulemu egiwa banagitema singa otufukira ekizibu mu ggwanga emukala ekimulukwega ensimbi niye otuuka mulungi nonkaba n'amaziga osanga esuuka zokutte n'empumbu ebifo ebirimu ogamba maye ga ggwanga ate ebirulemesa emmere musoose bukyafaate naddala abeeno oli kusanga obwana weza n'ekikumi kano kali munva kali kalimbekopo obulasenyiga yagaana n'okuwona buli musaizi emunga amagi ga nkwale ate nalyanja emmere eyo n'ewooma era swesimuuli etwegeza n'ebikopo ate n'abayimbi babe n'amagezi bakaba obwavu basonga ya busibu abakazi obanywe natiketi n'ozibawa ate noteekako bakubira omubisi abasasudde esindi neweyagala ebira bwerere mu kijambu yagambye ekiteekamuwakakaga n'ayomba efe tuzikiwanga mu maisamitole abakazi abambala minize mwansobera nammwe mumanyi nti mukola byakessebo omusanga atambula aseka akagoye kyokka gye yakagula waaliyo n'empanvu abakuta omwana obuto obutanakula mulepinga ebyo ebigenda byemulisa naye musaana kusibwa amaisa bwonoonya obwana ate naddala obuwere naye basaana kusibwa amaisa bwonoonya obwana ate naddala obuwere omwana gwesadde mutwalire nnyo kamukuzi lwaki muboleka obubuuzi bw'abakulu okasanga mulogi nyina ali mu kukola omwami n'omulala gye gubugabana obutebe kalikula katye kabeere n'amagezi nga bwe mutumba obupiira bw'abaami abakazi bayimbi bufumu bwabwe bwansobera bazunganga buno obulwadde bwa korona era ngaolwakinzuwa ye mulungi gw'awana ekyaba wamuzanga ate bwasuuta kyokulaasani era ayagala amufune kiki kibasiwa kimubamu epiisa wetunulira omanya akaviiri k'osaana obulungi ekyo twakimanya wetunulira omanya akaviiri k'osaana osanga sipayisi akasige n'onyumirwa ekyamu saaluuni ng'ogenda oyagala okumala okasiba mutiisa n'akusibire mwana bulinga gwe bakola mu kwafa olufi nyamba ogemba embaga yo yaddibwe olinze yesu ejjembe ekyambalo ky'emikolo abasumba bwekyamugolo emmandwa mukubiriza sulira ddala mu kkanisa bamweyannabyuma ne basajja batabuse walekigumunaaba ng'ono sanitayizane kale mwatuuse n'okwambala ekkutiya ekyambalo ky'abamweyana omulalo muteewemwe muzimberezi kasubi mutuuse yude mwekanya mwana wa mukama sunamwerere mazirato ne bamusobera bafuluganya kasolo k'eggwanga oba mumulubenga mabatino omukago omulwawongerera emikisa gyetutumu mulenya abasumba tibalyendegaza ekkanisa simulibwa kuliibwa susi kumba nyumba erigeteesaza omukugu bw'obugoyi bayibuli mikulengereza kisanga oyiga enyambala mu kkanisa oleke kwesigaza basumba ba mukama abatuuka ekisate nammwe mwansobera mukyafu bwemwe muli emikisa gy'okufuna olisanga asiiganjala z'abakazi ezi ziringiziwate nemmere y'olumbe busatu obulemu bwasiiga anti ebitalimu biwera by'ekikumi osanga ekigatto kigudde n'olubegi nga bitawulo bye bikutte n'empumbu abaana obutebe obulinga poti z'abawere ogogo batuulanga balingiza abakazi abawagizi ate nammwe ekyeŋŋamba ogumye okuba abayimba ebintu by'ekisimu waliomulaana tuze musanvu bw'omu ataze wano ffenna n'atukubya kale singa naffe tukolanga mmwe endongo lwetuseze tukuba abayimbi wamma okwata boyi weza nnyo
nodda ku munno omusajja wanna buli yatumusanira muwewuwo kwasaana ayakwiza ebigambo by'ekisiro nze mbawulira oba muba munoonya ki nodda ku munno omusajja wanna buli yatamusanira muwewuwo kwasaana kikasakyo kireka ebyange byenfunyako byotantuma bwe muloka nkadde nnyo oyagala empya eyiyo gyonyooleswa lwoddawo kyokka abanaku mwansobera osanga asula mu nnyumba kyoyikimu nga mupangisa ng'ate agereka azimbye oswazi yazimba mu ntobazi eriyo emusala ayagala obukala ozimbyewo kitakibalemesa okukola ebinaabayambesa okubamanya emudda mu gge y'abalina ogogga yadde mu ssomero kuyimba kwalina kale ngobale ku njuuzo emyaka olimu nkaaga bumanyira tuli mu asatu okyaka abeeza ennyumba musanga balina amagezi agatetenkanyisa ezo z'okola tewandiekanye nebasamuna nze butasobolera okuyimba nemmanyika nga bangi balema kitegeeza nina byempangamu temutafala nga buli kyenfunyeze kyenkibooleka tesirimu mmwe abeemulisa nina kulanga nnyimba si bya bugagga byange byenfuna kuba temuli kyentunda emuze polotinga era nkirage mumawulire mmalage mumpezi nazimba bwendikikomanga sekulu lyansimba ebeera choice zekola binyumira bwendikikomanga sekulu lyansimba ebeera choice zekola binyumira oyambala mirimu lyali mumpanvu nayo choice zekola binyumira bwembeera musamu nga gwoli mu kanisa ebeera choice zekola binyumira bwenyimba katamukamu nga gwoli wala eba choice zekola binyumira bwempagira kopi nga gwoli wakakuta nayo choice zekola binyumira bwenjagala kopi muyali wakakuta ebeera choice zekola binyumira kumamasala lwaki osalanya buli mupangisa agambe nkola binyumira zekola byenjagala eno bamweya kino kigamba mwenna abalumirirwa ebitabakwatako mufune ebyokukola nonti oyo nabbi wa bulimba kale mulabye lwaki tofa ku mudaala gwo emyaka gyomaze weyitibwa omusumba giwera asatu oli mu bibaati bya kanisa emyaka gyomaze weyitibwa omusumba giwera asatu oli mu bibaati bya kanisa obusakama yantuma kikyolaga ku byakutuma nejjo tebikulema okuwonya mutugasako n'emirembe yonna makubo gyebiyita mutusongemu nno n'osoberwa omuyimbi walinnya boda engero basanga baseko basa misango mu ggwanga kikasaki okuvuga emmoloka ez'ebbeeyi tojje nga tweraga ng'ewaffe balya n'amaluma ensalaga amalala ag'ekisiro baamu sijja gagola sazewo okuyitibwa omunaku bwekitikomando sibulwa lyansimba ebeera choice nzenkola binyumira abange wenditikomando sibulwa lyansimba nzenkola binyumira nzenkola binyumira nzenkola binyumira kubaana ba prince Geoffrey Kafeero muba mubatadeketa vaani ekyo nno kikolaze mu Uganda yonna lindako kalero bwakolwa ku bukulingo bwamalumonje mu Uganda yonna wano enkokonjeru we wakyasinze okulaga omwoyo gw'okwagala omuyimbi mwayagala Kafeero mwekubireko mu ngalo bingi tubikola ate nze njirika kiraka musirisa basudde ewaffe jjajja wange mu famire naye wano wetujja okulaba okujjukira Kafeero tulabira ddala nti mulina omutima gwa Pawulo mujjanga abakyamulabako naffe yensonga lwaki be yayagazisa endongo ate tufuba okukola ebyo ebitaswaza linnya lye ne bazannyo Swazinika ne bagandawo okubanga musobola okuyimirira ng'abaana nenebaza n'abo bapromota babakwatirako egwe negwe wagana okukusamira sikulaba mu ssabo kimanyi wazimba embuga eyiyo aseba onanganga yalimu ki oba nakula naye nze ndikyana otaba obakoba anti mumalayika waliwo ezasigala mu ggulu nezajja mu nsi nze ndi malayika ya mu ggulu naganga yali mu nsi nyoko kale
nabomanyi simusula tukunguza ekakikala bakola kawumbedde wakubusa yonna nekubakadde nnyo kola omutende kutule tulusoomu endawe olwotibusula okukakuganya kakyobika n'ekyo biraza wabulimi nabwe kutyonna gwalinawo n'atalina zibwefuukuluma tewalyakyawama kale nno tewali walirira emisa werekutyo tutambula tulebereza abokufunira obufuna omwogerero buli ekijjanafuba okumegereza kisinzirane mu ngeri gye betweyoleka kumwe ebijjanga bijja nesoolamu n'owatanyala abawakwakirako bantu bewekubakulu y'omwana obuuze kiki afunyira obuvumu mu ngeri esasalabako yenjagala enyebimu nalyesunye ziberesente nga zinansomera magaziro ngero omwana nebagakutula Wewe kumalisanga nyama kujuka
zilingana balingisa ebituusibwa engeri y'ekkonjo ngeri yezirenzi nakuddala waka mu byokuswalukuka ebipemepemebwe naawe byowulira ekiwe mu kuvaana ekkusibu gyekyandisize kwekwefuumuula olyogesola eggumba ebintu byesibibuzengeraageranya era okusinga byagala kulekendeenya emise gisinga tegifaanana bannyinigyo wegendereza ennyama libamunda emisege wesonyiwinga ennyongo omaze kyalya buziba enzizayo emisango ekyokalisa namulala oba simisango gyegitwekyerezesa wala omusaze gwe tutenda obukambwe nnyo kyekyo kiso kya mbuzi kirekerera yase nekinkamuulire obukodyo bwabaaga bwekyo nengajja ey'omutemu etindaluki onekumeseka mumasososo neyandeze badde bamweyana abaagaliza eddembe ebyo banyini byonna nalondera naise neyemala kubakotagemola ogenda naye emalagera oli omu ku bazinga kulevisa
Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you.
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika music byonna ebyenjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, nawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan